nze ntunuulira abaana bano neŋŋamba bano abaana si ba student ba history tebasoma ebyafaayo tebabitegeera okuli Musiri David ne banne. Ntunuulidde comment eno Musiri David gy'akoze neŋŋamba ddala bano abaana si ba student ba history naye ng'ate baasoma. Ekituufu kiri nti baasoma era bamanyi. Ne bano abaana si ba student ba history. Okimanyi mu nsi wano teweetaaga kusoma nnyo okumanya wabula weetaaga okunoonyereza ennyo obeere ng'omanya. Ate oba ng'onoonyereza kitegeeza ozzeeyo mu byafaayo oli historian. Ne obanga ekintu ky'okukola kiri mu science oba kinaye nga onoonyereza oba historian. So tukole nnyo research than okugendera ku gundi. Kino kambabuulire bannayuganda abagenda maaso n'okujjayo gundi za independent nga muli sponsored by bano bampuuga n'ekibinja ekirala. Temumanyi kye muliko, temumanyi kye muli mu kukola kubanga mwonoona political careers zammwe. Ate zigenda kukoma ku political careers mugenda kwonoona litigase zammwe ze mubadde muzimbye olw'omululu. Musiri David yazze n'akola comment eno ne mutunuulira bwe nti neŋŋamba ddala ono yabadde akulira institutions mu ggwanga okuba ku side ya National Unity Platform nga yakulira institution ddala kyalimu akimanyi. Kuba nze ono nze mu followinga ne ndaba zi videos ze n'abalala bangi nnyo naye nze ngenda ku addressinga nnyo ono lwaki kubanga yabadde nnyo kumpi ne ku secretariat ng'oyinza okulooza nti amanyi. Naye omutunuulira mobuzi zagenda okukola zikuleetera ebibuuzo bingi naye nze ono saagala nnyo tumugende njagala tufunemu kyakuyiga mu bana abantu bye bakola. Njagala munnayuganda osooka otulawo weebuuze lwaki essaawa eno Mpuuga n'akabinja akalala banne aba opposition ate bebagula aba opposition independence okuva mu National Unity Platform which is a revolutionary party. Lwaki si NRM? Nabagamba nti ekintu kino tubadde mu kintu kye bayita fisad democracy. Fisad democracy nga batufuga na kikookolo nti opposition ebeera eyamba ku continuity ya next government kyebeera ekola ne in actual sense nabo babeera ba government ne in disguise nti lolo y'aba n'abantu always ebeera yakusteppinga ku bantu don't raise up always nga bakuwa false hopes ne bakuwa false hope okumala emyaka 5 10 15 20 25 30. Olaba position yemuge ekulaga nti ffe twazimba opposition ffe bakundi ati opposition ezo ezibaddewo nga otayogera ku Besigye ogenda kwogera ku Lukwago, otayogera ku Lukwago oyogera ku Mpuuga, ojja kwogera ku Sseggona, ojja kwogera ku Nambooze n'abalala nga bogenda okwogera kamanya mugamanyi. Kakati nga abo shaping nga beefuula nti bo be bakatonda baaki ba opposition naye nga in actual sense bayambibwa godfather waabwe yebeera government. Okitegeera kati revolution isenga zitandika always revolution eno wetandika revolution eno okujja kwayo ebe yagala kuba system naye ate revolution yo tetandikira wansi bannansi wetuba tulwana tutandikira wansi nga twambuka naye ate yo revolution etandikira waggulu nga bwekka. Yensonga lwaki ku stage 1 mwala batwasookera mu foreign policy kugenda ku challenginga policy zino olutalo lwali wakati waffe na NRM era by then mwalabanga propaganda nga mungi nnyo era nga va mu NRM nopumuli ebisiyaga iyo nga NRM yoga muono n'ekifaananyi ky'eggwanga ebigawo bino byavanga mu baminisita n'aboogezi ba NRM by then kubanga olutalo lwaliwo wakati wa National Unity Platform which is a revolutionary party ne NRM which is the outgoing system. Okitegeera kati olutalo musooka okulwanagana nalwo system eno naye nabagamba nti revolution zino zibeera z'amaanyi nnyo kuba egenda okujja nga yeetegekedde ki kyegenda okulwa nayo ngemanyi tools at its disposal zegenda okukola. Kati eno system ebeera nzibu nnyo okusobola okuba revolution zino. Okitegeera kubanga ki yo egirya ku ate wansi ebejja ezimba kubanga revolution webanga egenda okuzimba eyagala gyewo system yeeterewo eyaayo. Kati mukuteekawo system eyayo kitegeeza erina ejja ezimba amagye gaayo agagenda okugitambuza system gyeyagala okuzimba ebiseera generations to come. However yo nga yo revolution efokasinga ekiri kyegenda okuwa yeerumba wansi nga bwezimba kubanga kyekino kye tugamba revolution is built. Kati yo esooka nerumba system nga wansi wezimba begenda okuteekawo replacement. However era bwebejja eno gundi olw'ensonga nti it is a revolution versus the system. Kati system nayo jukira mbeeramu ebintu by'okwebega okwesindikira ba spies. Kati spy bano aba system basindikibwa mu revolution oba mu revolutionary movement ebeerawo ebiseera ebyo. Okitegeera kati ne batandika okuspyinga nga bawayo information eri. Kati ne revolution nayo yennyini esindika ba spies mu system. Okitegeera nabo batandika okumanya batandika okumanya biki ebigenda maaso. Yonna gyeri erinayo ba spies oba bweri oba mu IMF mu World Bank wawa yonna revolutions babeera beekubirayo. Kati since system ebeera nnafu nnyo tesobola kulwanyisa revolution bino ebintu bye mbagamba mwabirabako just mmwe mutamanyi nti ekintu kino it is revolutional fight.
ebintu bino mwabirabako mwalaba firimu gundi zaffe bibakola byonna mu 2021 nga tubitutte mu Oscars nga tubituttewa yonna gye twagenda mu IMF, World Bank, UN, Bungereza yonna tutuuseeyo okitegera nti ki revolution erwanagana na system ate yonkugayo revolution yerumba direct kyensonga lwaki revolution leader yarumba direct kati mwe nga muli eno mwekuba ne ba propagandist mwekuba ne bano ba lobbyists ne mwekuba ne bwani bonna kati mwe buli stage gye mutuukako mwe ba revolutioners mwe abatali eri ku top ya revolution buli stage gye mutuukako mufuna ranking nga mwambuka mugenda mujjawo era wo tunulidde nti media fights ezaaliwo zino zasookera kuba propagandist eno wansi seeri waggulu zasookera kuba propagandist nga ba NRM era nga bambala yero ffe tugagala kino tubonga naye tukola n'oli kati ne mumala ne mwambuka ne mudda kuba MPs abeeri system ne mukuba ne mwambuka kati muli kuba ministers kati mukuba system yennyini bana abaana abawansi avaayo n'atulamu mwakulya kiri ekibinja n'amutulamu omugo gwa video n'agimutera bu noli naye ne yeewunya naga kati gwe ngenda kukusiba okitegera lwaki nti revolution ezimba abayo in rankings ng'ebambusa amayinja okitegera however yo yennyini batop ba revolution ababeerawo babeera beekwatagana na batop ba system beyagala okujjawo yensonga lwaki mwalaba nti tours zaali nnyingi nnyo president zeyakola yabeeranga ye na secretary general ne bana abakwatibwako okitegera however feno wansi twalagananga n'abayimbi bani naye nga tugenda twambuka mu rankings kati omuyimbi newavayo n'ayogera ki omwana people power takyamunyiga amugamba gwe toli level zange okitegera lwaki kati goyambuse ranking nzija tujja bitegeera mpolampola naga video yange giwa obudde obanga toli ready kugimalayo tojja bitegeera kyoba okola ki subscribing otikiko notification button o sharing n'abalala bafuna information eno kuba bino tugenda mu Uganda if you want it or not okitegera kati yonkugaye nti bano ba top ba revolution babeera balwanagana ne ba top ba system olutalo lubeera wakati wa system ne revolution however wansi era still ebeera ezimba kwaki yagala okuleeta kati tulwanira democracy kati wansi ebeera ezimba ba democrats bayanga democrats these are the new kids on the block aba democratic politics abagenda okuyingirawo oba ba system eno revolution beyagala okukola ki beyagala okuzimba however ejjawo bali kati olutalo luwe luggwa system eyo ne bagikuwa kikino kye nabagamba nga nti senga bakuba mu policies tosobola kukola ki tosobola kulwanagana ensonga lwaki NRA twagikuba yasalawo ate eddukeko ne mu communist mu non interference policy erabe nti bagitaasa naye nga nayo still tesobola kukola ki tesobola kwetaasa lwaki olw'amaanyi gaki ga revolution gano gerina nti ne bali erijja lyaddukidde nabwo akonsideringa population egamba etya singa weewamba population enaasirika okitegera senga okola kino n'ojja nowambisa amagye kinaakola the answer is no whereas ne ba democrats nabo babeerawo okulwa population ebimu erabanga nga beeraga tours zaali wakati wa his excellence Kyagulanyi ne Museveni ne Muhoozi ne Lugaba ne beeraga first phase ne second phase ebyo mwabiraba just nkuwa example omanyi revolution zino zizimba zitya olabe mess abaana bano zibali mu kukola bana abajjanga ba independence kibalimu era otegere na lwaki essaawa eno gundi Salimu Sale Museveni sibali mu kugula abaana bano wabula Mpuuga bebali mu kugula kati nkugambye olutalo lubeera wakati wa system ne revolution nga batopu be balwanagana ne tugenda ebyo nayo gye babasala ssente ki omumala omukuba mu policies yadduka adduka kino kye nabagamba titwamukuba mu 2023 nadduka n'agenda mu kabinja kannaamu najja mu G77 tugenza okumaliza mu January ngaze mu BRICS is a replacement of IMF and World Bank bino byaba democrats okitegera NAM is a replacement of Commonwealth okitegera yaba communist kati Commonwealth yayitasobola kukola kikufiitingayo kati kitegeeza system terina kikola kigibeezaawo kati wemala okukuba mu policy zino olaba nti policy gy'oleeta tesobola kukola kikyo orizotinga ku plan B option B eya fake system gye bayita fake opposition kati eyiba gikubi evuddewo kati nga bagamba kati still fe wetujja tetusobola kuwangula bakonvinsinga bannayuganda kuddamu kutwagala kati tulizotinge ku bano abaddewa opposition however since the revolution eno ebeera erwanyisa system kugijjawo ne bano eno bennyini ababeera bayambako eri system okufutubalako oba okuwangala longevity ya system abagiyambako kati nabo always babeera ba victim mu system era we twaddakaawo ku stage awo eziwedde emabegakaawo tubadde tulwanagana opposition nga bali tuwaba kubanga ba NRM tebakyalina kye batugamba era nga mulaba n'aba NRM nabo bawagira Besigye yali ow'amaanyi bukyanga tufuna resistance ya Besigye naye mwe tugenda kuyisa ki tugenda yisa jjenje kkalu tugenda kumenya mu jjenje kkalu olwo nabo batandika okuwaanawaanani ono kubanga bakimanyi nti kati obuyinza singa bujja ono abeera ready okukola ki okuprotectinga system eri ebaddewo ne interest zaayo kubanga naye is part of the problem okitegera ekintu ekyo is part of the problem kati revolution eno already yebeera emaze okutraininga amagye gayagalegenda okugira
kati always ono top y'olutale abeera alumaze nti akooye kati ye aba ayina kukola ki ku aiminga ku taking over kati bano system bebeera ezimbye ate eri kasiteka bweti already enebeera etandise okuzimba baki abaayo awe muvaapaganira kyovula abaana ba people power movement okuba testing be bakubye eno fake opposition okugijjawo okitegeera kati eri wakasukira ono omupiira n'agumuwa ono yaba alina okutaasa wali kubanga singa taking power basobola okukola ki okuprotecting oli ne interest ze okitegeera nazi protecting kati olutalo luno weruba werunyinjitire nnyo ne mulwana bano batuuka nabo ne baluzinga ensonga lwaki bafoominga ebibiina bino naye ate tebasobola kujja nga bapulezidenti okitegeera bafoominga ebibiina nga bamanyi nti basobola okubuzaabuza oba okusirwaza bannansi bo ne bajja nga bapulezidenti ono n'abawa buyinza nga temwabaddewo okusikamugwa n'abawa buyinza apretending nti democracy oli akoze eki akozera ba elections kino kikulaga lwaki General Mugisha Muntu yajja nga amaze okukola alliance ne PFF okitegeera bonna baali ready kulwalinga behind him mu alliance eyo okitegeera ye yajja okurepresenting eri fisadi nti wano baba kukkiriza nekikwatayo baali bagenda kukola kikwawe buyinza bagati democracy kati yakiriza kati General Mugisha Muntu yabavuga nenga is also part of the problem okitegeera gye mwagala okujjawo however yo system ebeera emaze okuzimba ki leader waayo era always abeerawo kati abantu bano njagala mujjukire ebintu byonna byonna byasooka okugaana okukola essaawa eno ate byebagala okukola okuliza alliance okwegatta ne Nuupu era mubalaba ku platforms ez'enjawulo nga bajja bavumirira Nuupu lwaki teyagala kwegatta ku ffe yeegamba eri yokka enaamalako etya nenakyemanyi naye ng'oli president wa kibiina kya National Unity Platform era alina campaigningira bakandidate be ate gwe lwaki acampaigningira ababo ne batandika ezo zigundi ez'ekisiru that reasoning ey'ekisiru ogamba mbulira yokka gy'oba otiikinga lwaki ffe tutwogeryako temuli mu alliance okitegeera temuli mu alliance ate lwaki aba campaigningira anti nga waliwo wa Nuupu okitegeera ekintu ekyo kati ekyo ekintu ekyo always eno system ekikola ng'emaze okugwa okitegeera ng'emaze okugwa omupiira ne gukasukira mu bbi candidate wa NRM akimanyi tasobola kuwangula naye singa ebeno bbi ebeewangula interest zibeera protected kati ne bano we mubakuba ebintu bye baagaana ate bye baagala okukola his excellence kyakola bye bagamba nti tukoleza alliance baazigaana kubanga baali bakimanyi bajja kubeera strong basobole okumukuba bamugye mu position basobole okuprotectinga system kati we yabalema kiki baalizotingako ba uniting nga bakozesa eno enkola mbu wemulema omulwanyisa mumwegatteko kati always naye abeera smart nti ebintu bye babeera bamuyisizaamu nga amanyi okukola ki amanyi okubikola ensonga kitasobola kwegatta nabo kati olw'okubanga Steve abantu bano banafu okujja okwesimba mu revolution kiki bakola kiki balizotingako nabo bennyini basindika ensolima zaabwe mu system mu revolution balabe nga basika ku masannyalaze gano kati abantu bano naye abaana tebasoma bamusiri bana bagenda mu opposition tebasoma senga bamanyi bino tebandikoze era naye kambayambe nze bino mbinyonyola bannayuganda n'abo abaagala okukola ensobi togeza kubanga kiba kugoberera mulambo mu ntaana ky'oli mu kukola okitegeera kati bana balina okutaasa system batuuka ekiseera nga nabo bakubye babanafuyiza begatte ku revolution alliance bakisuulire muli munda ne system nkugamba revolution kabeera kasenge jolede kabeera kabasenge jadda nga tebakyasobola kwegatta ku side yakya revolution kati nabo balina kugenda fulunako oba fulunako basobola okulwanyisa revolution of which ebeera strong nnyo okusinga bo okitegeera kati nabe bakubye nti bana baali balowooza nti basobola okubeera ba president abali basobola okulowooza nti no bagenda mu gavumenti eri nga bakozesa alliance ne bigaana byonna bakomye okuwa MP olunaku olwaleero mpuguta ayagala bwa MP naye nga pulezidenti wa kibiina kya DF era yajjanga gamba wa pulezidenti abukola ki abusobola era njagala ojjukira n'ekiseera we yabeera yamwene okusaidi ku Revolutionary Party yali yagala kwesimbawo ku bwaki kuwa pulezidenti kakati weebuuza ate omaze okukola ekibiina kyo ofunye opportunity okwesimbawo kuwa pulezidenti ate lwaki tojjanga pulezidenti okitegeera njagala ojjukira ensereko nga naye yeewaana naye simbawo najjanga bundi wa Ecological Party essaawa eno tanatwagana position ne bajja kuwa MP bajja kubwaki kati naye already munafu nnyo okulwanagana n'Ekyagulanyi munafu okitegeera tujje kwani ku Elias Lukwago yakomye ku bwa Lord Mayor kyokka nga chairman wa kibiina kiramba yali alina kwesimba ku pulezidenti kitegeeza ki nti munafu atya system already revolution yakoze eki emukubye kati alina kudda kwako ka position asobole okufuna okugwakwe kwennyini kuli kwagira kino nkibaka kasamaka my words mark these videos bonna aba babadde mu fake system tebagenda kudda Elias Lukwago tasobola kuwangula ba Mayor Puga tasobola kuwangula ba MP Segona tasobola kuwangula bonna tebasobola kuwangula kitegeeza system yawe it is an outgoing system okitegeera ekintu ekyo kati obuzibu bwe buli kubana abaana okitegeera bana abaana bano abeesimbawo nga ba opposition kati
olwokubanga bano tebasobola kulwanagana system ekintu kye balizotinzeeko baagala bagule bano abaana bajje okunafuya okukendeeza ku maanyi gaaki ga revolutional movement okukendeeza ku maanyi gaayo revolutional movement basobole ogikendeeza amaanyi ofuuki tebasobola kati bo bakimanyi nti no bano abaana simanyi balina amaanyi mu constituency zaabwe banajja ng'obulutu budividinga temusobola akalulu kano kagenda kubeera two-sided ewali NRM nga eri strong egenda kuwangulawo newonajja nga NRM independent leaning tosobola kuwangula ewali NUP nga gundi waayo gwe batadde wagenda kuwangula tetugenda kufuna parliament erimu ba independent tetugenda kufuna parliament erimu bibiina birala tugenda kufuna parliament erimu NRM erimu na NUP lwaki this is a revolution not politics as usual okitegeera singa tubadde mu politics as usual biri bye mbadde ngamu ebyo byokufuna ba independents nga mwaba basponsorinze mpono independent ali NRM leaning sibanyano FDC leaning ebyo kati bikulaga ne Abdul Kantuntu akampeininga nani tamongo ne Abdul Kantuntu ebbanga nona badde wachi wa FDC ranga mumanyinga wa opposition kumbe yagenda kukuba majage Abdul Kantuntu omugwero oyo okitegera yagenda kukuba majja lwaki that is the system how the system has been kati nze nsasira nnyo bano abaana abakulosinga bwe batabbye ne bagenda mu zino ne beegatta ku bano aba-federal politicians bano abaana nze mbasaasira nnyo okitegera mbatunulira ne ngamba bano abaana tebaasoma oba mu kusoma tebaayiga bwe baba baayiga tebamanyi byafaayo kibula bagoberera ebyafaayo bano bagoberera bugoberezi kubeera ng'abasiru bali okitegera mpuuga mayiriida atasobola nakwesimba kuba president agenda kuwa masanyalaze ki Musiri David bana abantu twalowoozanga nti bali smart naye nga twabatiiranga bwereere you are going with the cops to the grave senga NRM yekuguze ngigenda kuwa position ya unsobola okukkiriza nti NRM esobola okuyisa ono wangula position ye naye n'ogenda kuwona ono tagenda kudda mu parliament mark my words tasobola kuwangula gy'aviira kubanga is not in the fight and is not in the system tali mu struggle ati tali mu struggle kyerwanyisa wabula ono is part of the problem revolutionism bu agent bweyina okujja wono waagwa kati ono agenda kuwa masanyalaze ki ono wa NRM ono owa DF agenda kuwa masanyalaze ki nga naye agajja ku NRM ku kikondo kye baakubedda transformer yazikiredda okige senga Museveni oba Salimu Sali yayise omwana ono ne bana ba independents bano ne babayita baga okay mugenda kugira mu NRM mujje okige nenti basobola nabateeka mu NRM kubanga nabo tebakakasa nti banaakiwangula okige tebasobola bateeka mu NRM wabula bagamba mu kyankalanye n'obululu buno musobola obukendeeza okige iyo gundi yaabwe tekendeeza ku maanyi goli at least bagamba nti osoma waki NRM tereta ba independents eri mu balwanyisa kubanga ekimanyi nti banajja bagenda kugabana obululu ate nga banafu nnyo okitegeera ati bo target yaabwe yabana yaba NUP naye nga tebasobola kuwangula ba NUP tebasobola kati mugenda kubeera nga ba defectors ensolima ensi bwe tewegenda okubalaba ate ne munaakomawo eyo mu maaso abantu bagenda kuba tebakyabeesiga kitegeeza ki mwe mugenze for good temugenda kuddamu kuyimirira ku political arena yenna ya Uganda ku platform mark my words kwa videos emukola abantu bazi recording and these same videos abantu bagenda kujja beesimbeko bagenda kukozesa okumu inze ngenda zikozesa nga campaign tool okuweteekako mbagambe hypocrite ono mumwesiga mutyanga etwali tulwana yali amugundi olukwe ebyo bigenda kutambulira ku generation zammwe zonna because you are making the worst mistake ate mwe mulowooza nti no kimukola kituufu ano gyano n'otandika okusabula sekretary general ningamba kale lengero n'omwana Musiri David nze omwana ono mumentioninga nnyo kubanga nnuma nze mbadde mulaba mu future ya politics mu Uganda resilience gyalina yiyo singa tubeera mu gundi mu system nga nungi ng'ekola ng'efunctioning oyo mwana asobola okubeera ow'ettabu nabeera nga ba Julius Malema n'Owino Babu naye bamumaze lwa greed bamumaliriza ate ye munange teyayiga tamanyi kikyakola nti olidde adiringa na mulambo wakadiringa nono ne guli omukulu naye guno omulambo gutalina na ligase gino emirambo gya DF gino tegirina ligase bano bagenda bwe batyo guli gwe tujja okuwa ku ligase kubanga otalo lubadde wakati woli era mu kushakinga hands senga wabeerawo dialogue egenda kubeera wakati wa NRM na NUPC DF oyo wa DF talidda mu kwata mu ngalo za His Excellency Kyagulanyi kabere wa NPP kabere wa Ecological Party era wanabeerawo dialogue egenda kubeera wakati wa Museveni ne NRM kakati imwe kale bana abaana baba bibala batya bana simanyi nange kije babala mu politics waabwe kubanga senge badde NRM nga yemuyise ne mugatu kuwadde kadi yafe jangu otukiikirire awukkiriza kubanga luno utawo it is battle of two omuntu asobola okusala onaga okay I'm going with the oppressor I'm not oppressed na kuweera eyo naye jene kuona atalina na waagwa nga naye ajja kuba MP amasanyalaze galina takakasa nti gamalanga ne bwa MP tasobola kubuwangula okigere ekintu ekyo so nze bana Uganda ekintu kyembasaba bana mubaleke
nekyo boteeka mu mutwe you are either umbrella or bus. That is it. Mutemwebuzabuza nti tulina ba independent naki bano babalese kukyankalanya kati kyobula abadde nga independent ali mu kuwaana president wa DF gwali mu kuwaana okitegera bano balubega mukaago okitegera bali mu kuwaana waki wa DF nenga baki bakugamba munabo bagala kuleeta change kije bagala okuleeta mwanza tuli basiru. So rest in peace Musili David's political career, rest in peace independence. Mwena bwe mutwe musazeewo mutulabyeko nnyo ate nga mbakakasa temulizo okuka ne system ne weli bekyuse temulizo okuka ebyange byebyo for God and my country Uganda. One word is enough for a wise. People power, our power. Wolaba manvuli kola boti. We are going in the new Uganda. Come rain, come sunshine. Protestive vote. Respect.